Okimanyi omukazi gwe nawasa sigwe nina leero. Wawasani. Nawasa Linda. Kati oyinaani. Nina Linda Ultra HD. Waliwo wootuuka ng'olaba mukyala wo takyafiitinga status kw'oli. Gwe kasukwa omanyi mirundi emekanze gye njagadde okwawukana ne Linda oyo nga sisobola. Anyiiza ne mpulira nga ntuuseeyo ne nga n'ono mukazi twetaaga okuba nga twawukanye. Akunyiiza. Okufa bufi. Engeri gy'omuwaanamu mbadde simanyi nti akunyiiza. Ffe tusinga n'ebizibu. But you still remember why you're there. Nenzijukira vows mu bubi ne mu bulungi kati wano obubi butuusi. I am going to deal with this nonsense. Waliwo wentuuka nga Linda ntamye nga ndaba tategeererako ddala. Ekitegeeza abakazi balina feezi we batuuka ne bawunga. Between emyaka 27 ku myaka 37 baba tebategeera. Nabo bennyini tebamanyi kye babeera bakola. Ate buli kaseera wootuuka ng'owulira omuntu ono akutuusi, awo weewali kowa ya relationship gye mulimu.